ثم رددناه أسفل سافلين. Several President wa National Unity Platform atera nga munywanyi wange wadda nnyo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mr. President, the Right Honorable Leader of Opposition, the Honorable Matthias Mpuga Nsamba, the Chief Mobilizer in the National Unity Platform, my brother Frederick Nyanzi Ssentamu, the Speaker of KCCA, Hajati Zahara Luyulika, and your councillors, Lord Councillors, Honourable Members of Parliament, the host Member of Parliament, the Honourable Seru Kenya, Member of Parliament, Olubaka South, Honourable Aloysius Mukasa, the host Member of Parliament, Honourable Betty Ethel Naruyima, Honourable Nsanja Patrick, Honourable Lutaya, Honourable Nkunyingi Muwada, Honourable Eddie Awe, I repeat, the Honourable Eddie Awe, Honourable Nyeko Derek, Honourable Joyce Bagala, Honourable Hillary, Doctor, Minister, Mkamange Vitiwa Bingi, Binzo Kundemo Kumarayo, Honourable Sekirinya Muhammad, Honourable Nantongo, Fortunate, Honourable Kuzoganya #1, Kamuli Baba, Honourable Geoffrey Lutaya. Naye abadde chaliwa fefena as a family. Ate mu ngeri nyingi nnyo bwenzira mu art nesanga family member katuli wamu. Bwenzira mu bwetwali mu parliament ye10 twali fenna. Era twakwatagana nnyo mu period yatugikwatako. Boda mu mikwano gyange egisinga mikwano gya Katolubwamu. Mubalabye nga babogerako babigirwa bawaiswa nawe ketuba wano mwana naye. That was Kato, ladies and gentlemen. Egwanga lifiridde omusajja omuyiiya plays a role ye ey'amaanyi ennyo. So situnulira just nganze omuntu naye kyabadde atugasa fenna okutwalira wamu. It's an inspiration. Temwandibadde wano wiiki namba nga Kato tali wamu. But most importantly, Obuganda bufiiriddwa. Tuli Baganda, kitukakatako okucelebrating nga muganda waffe n'okumukungubagira nnyo. Njagala obasaasira mwe n'aba artist bannange. Tufiiriddwa. Naye kale bwe kubanga okufiirwa kwe kusigadde kutugatte nga tuggyemu ekyamagezi. Kale bwe kubanga okufa kye kisigaddewo okutujjukiza importance gye tulina tugimanye. Bannange ba artist tuli intelligent. Bw'oba otutte ebbanga n'osoma articles mukadde waffe Ashraf Somogerereza awandiika ojja kumanya tuli intelligent. Honorable Mpuga kyogeddeko munnange tuli intelligent. Kato was an intelligent man. You artists, you are intelligent. Faith highest mark ya intelligence. Waliwo omusajja omu yemoduga bakyasinza okuba omugezi bamuyita Marcus Garvey yagamba a civilization is not complete without its art, the highest form of expression of human intelligence. But you artists have let thieves run away with what belongs to you.
era nasanyuse nnyo nga ndaba muganda wange John Segawa annyonnyola ku TV nti tebalina ate tufuula abatategeera nga teffe tusinga okutegeera. Tosobola kuŋŋamba nti mwekolamu omulimu nga mukukolera mu ofisi ya muntu. Sinze artist yasooka okujja okwogera amazima, bangi nnyo bagoogera. Sinze artist yasooka okujja okulaga abantu nti eno ensi yammwe. This is reality we are talking about. Muganda waffe omu yabadde wano n'agamba nti no tulekerawo okwogera ku by'obufuzi nga tuli ku bafu. Simanyi ki kyoyita byabufuzi. Bassebo ne bannyabo n'ettaala eyo eyaka ekulaga layite byo nabyo byabufuzi. Kubanga bannabyabufuzi be basalawo oba osobola okubeera ebalbu eyo oba tosobola. Mwe ba artist mukimanyi bulungi nnyo. Bakadde baffe abakulu muzze mubigoberera mubimanyi bino ebintu. Mumanyi ensonga lwaki batta Byron Kawadwa era impact yali alina okubeera nayo. Mumanyi ensonga lwaki Okot Bibite yafeesinga kyeyafeesinga. Mumanyi lwaki Sebadduka yawaŋŋangusibwa. Mumanyi lwaki Fire yawaŋŋanguka. Mumanyi lwaki Chaliwa Fire bamutta Jessica Sirivu. You know the facts. Tekina kulinda baana baffe babazukulu baffe ne benefiting from that. Abadukavu babeera basirevu okumala emyaka 4 paka wavayo bali abakambwe ne bagamba enough era ekyo ne kikoma. Singa tebavayo singa tukyali basirevu. Olunaku lwaleero batufuze mu nfuga ey'obumbula okumala emyaka 4. Nabadde ndaba mukadde wange Senkubuge Siasa nga bali ku interview wano wennyini nga bagamba mwazanyanga emizannyo ne muzannya ndiwulira ne muzannya 30 years of bananas. Lwaki temukyasomesa abantu ku bikwata ku ggwanga nga muyita mizannyo? N'agamba bwekikola kati bakuba amasasi. Bweleeta stories bakuba amasasi. Kyemugambe eddembe lyaffe lyatugwako okutuuka ku ekyo namwe ne mukkiriza. Mwatuteekayo nti kakati tufe abakulu tutandise okufa. Okay, siri mukulu nnyo nebalira mu bakulu. Abaana bano abaddako mwagala basange industry nga terina any bit of freedom. Mukimanyi nti ffe essuubi lya Uganda eririwo kati. Si nsobi bassebo ne bannyabo nti olunaku lwaleero abakulembeze ba politicians ne ba leaders bakusikuŋŋanidde wa Katolobwamu. Si nsobi nti olunaku lwaleero after Katolobwamu okubeera mu parliament, after nze okubeera mu parliament, tulinayo Geoffrey Mutaya, tulinayo Dr. Hilda Mani, tulinayo naawe ssebo nkulabanga artist. Okay? Sebo Dr. Dandi oyo omukulu gwe bayita Nalukoola twamuyitanga Dr. Dandi mu 97-98. Era yalinga muyimbi nga yimbanga Shaggy. Azeba mumye okuyimba. So ne mulaba ne ngamba featuring Dr. Dandi naye mukanaja ku stage. Naye yali very talented. Twayimba ne mwa microphone. Yayimbanga Shaggy. Yalina muke ekirimi. Nemusirike mbanyumize. Ngakwata microphone kagamba I feel so proud Dr. Dandi when I feature these two hot guys, Mr. Bobby Wine and Master Parrot, the dancing style, the singing style. Maybe Dr. Dandi. So, wait show bwe twabeerangawo bassebo ne bannyabo. Banfuye n'okunfuula. Edis tereke bampadde kyabiri. So mikwano gyange mu kaseera nga kano twagala nnyo okulaba nga tukomyawo omukwano ogwo, nga tukomyawo obwasseruganda obwo, but most importantly nga twejjukiza obuvunaanyizibwa bwe tulina. Obuvunaanyizibwa obwo butandika nga tukwataganye ng'abooluganda. Njagala nange okitaanya mukulu wange Nyanzi kyayogedde nti abaana ba wano tukozesebwa nnyo okulemesa enkyukakyuka yaffe. Abaana ba wano tukozesebwa nnyo okunafuya bannaffe. Abaana ba wano tukozesebwa nnyo okwenafuya. Kiri very important buli omu akijjukize mwene, tuleme kijjukiranga nga tuziika bannaffe, wabula tukikozesa ekitubenefiting. Njagala okubeebaza okuteekateeka enteeka zino zonna. Muganda waffe Kato wumula mirembe, Mukama akusaasire byonna ebyakusobako. Ffenaffe tulina buzibu era tujja kusigala tukwatagana ne famire in case abaana abamu tulede bakyali baffe. Tujja kutambula tutambuze obulamu to creating memories ennungi, simbi tuzimbe entindo, tuleme kuzimba bisenge, tubeere bimu ng'abaana ba Nambi. Mukama abampera omukisa mwe balamu.